Uganda Human Rights Commission kalabudde akakiiko akalezi k'eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission kalabudde bannabyabufuzi obutatwala baana mu nkungaana ez'okwenja obululu ekintu ky'akagamba nti kimenya mateeka. Tukubiriza bekikwatako nti mu kaseera kano ke tulimu naddala ennaku zino entono ezisigaddeyo okutuuka ku lunaku lw'akalulu olwa January nga 15 omwaka ogujja, tukole ekisoboka ffenna okulaba nti eddembe ly'abaana terityoboolwa. Muwanga Simeo Nsubuga kamisona kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu agamba nti okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga ng'eddembe ly'abaana lityobooleddwa nnyo mu ngeri nnyingi wakati ng'okwenja akalulu kugenda mu maaso. Terityoboolwa nti abaana tubatwala ku laalizi kubanga abaana tebanatuuka kwesalirawo. Terityoboolwa nti abaana tetubambaza t-shirt za bibiina bya njawulo kubanga omwana tannasalawo tamanyi kibiina waakola ki waagwa. Alina ebikolwa byanokoddeyo abaana bye batalina kwenyigiramu mu biseera bya Kampeyini gamba ng'okuzina n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo byagamba nti birinyirira eddembe ly'abaana. Tulabye abaana nga bambazibwa t-shirt z'ebibiina by'obufuzi. Tulabye abaana nga bazina ku laalizi nga bayimba n'ennyimba ate ng'ennyimba ezo oluusi zibaamu obubaka obutali bulungi. Tulabye abaana nga batimba ebipande. Tulabye abaana nga be bali ku kye tuyita procession. Tulabye nti olukungaana ezimu bwe zibadde kati ng'okku ekyokulabirako ng'emukono ng'ekayunga ng'ebuyikwe ng'eyiganga tiyagaasi waakubiddwa nga n'abaana abazze kulaale tiyagaasi oyo abakola ki abakosa. Bw'atyo Simeo Nsubuga aweze nga bwe bajja okukwata oyo yenna anaasangibwa ng'ayingiza abaana mu Kampeyini era avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Waliwo munnabyabufuzi yenna amenya etteeka nga likosa omwana, poliisi weyekwasa amateeka. Dr. Robin Nandya okuva mu kitongole United Nations International Children's Emergency akubirizza abantu bonna okukuuma eddembe ly'abaana abato okulaba nga terityoboolebwa. Digital safety is as important for us for children as is physical and mental well-being. N'abantu abalala boogedde ku nsonga eno naddala ku nteekateeka eziruubirira okukuuma eddembe ly'abaana. To prioritize the well-being and rights of every child. Elections should never come at the expense of the safety, dignity and well-being of Uganda's children. Calling on all the political parties to ensure that even as we carry out our civic role of elections and go through our democratic processes, that we shall do it in the best interest of the child. In all these, we've seen children being used as crowd magnifiers in campaigns, haven't we? Being brought to make the crowd seem very big. Highlighting the issues that relate to elections, but all of this information forms part of our interventions as Uganda Human Rights Commission, whether it is in investigations, whether it is in monitoring. Annette Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.